Omusimbe. Yes brother. Nange nsanso okusanga. Kulikayo ewa Sabasajja kabaka. Bannange nvuddeyo era mwenna mbakulisaayo. Era Sabasajja kabaka wa Buganda muyoza okuweza emyaka 68 egy'okulamula obulungi, egy'okutwagala, egy'okutulera, egy'okujjanjaba, egy'okuyigiriza, egy'okusiima emirimu gyaffe. Munnange Katonda amwongera amuwangaza emyaka bukadde na bukadde. Akamwenyumwenyu tukalaba ku matama. Mu bayimbi bonna balonda Pallaso mayanja. Kiwulikika kitya? Kyewuunyisa mawulire ga ssanyu. Waliwo ekitiibwa ekimu nga kyamaanyi nnyo nga nawe kikusukkako okugamba ekitiibwa kino kiviiridde eddala eri Mukama Katonda okuba nti yansobozesa okumpa ekitone nansobozesa okukola emirimu emirungi, okuba nti endongo yange evugira ne mu matu g'abeene ate kuba tagambye embu bagimuzannyira n'agigwako but agiyina mu matu ge mu headsets ze ng'akola ddoyo. Okusinziira ku statement kyolese nti ofuusa omuyimbi owokubiri kabaka okuvaayo okugamba nti music wo amuwulira yayogera ku muyimbi Chosen Beki n'agamba akayimba ako Teremondo kamunyumira nnyo era kugwe akuyisa omuyimbiremu kya ssanyu. Bangi bazze babyogera naye nga tetunagenda kwabo, twogere ku kivulu kyo ekiyinga emaaso. Ekivulu kyange kya nnaku z'omwezi June nga 9 mbaaniriza mwenna ku Lugogo Cricket Oval era mujje mumpagire mbayita mu mukwano mungi kuba omukwano gwammwe gwe guntuusiza wano Kyovola abagiyita Love Fest. Mujje njagala jjaguza mukwano gwammwe mujje mbategekedde bingi kwolwo olunaku nnaku z'omwezi nga 9 June era mujje mu bungi. Waliwo emabegakaawo eyagamba nti waaka akyabulamu. Kati eyo kati ate siddayo kati kugamba ekitiibwa kya Katonda tekikoma kweyoleka, kugamba ekyo ekintu kiwe buli omu ekyokuyiga, buli omu afune kyabayigirako era ndi mukweyozaayoza essaawa eno sibitegeera nange kuba sikisuubira nga ndi musanyufu nnyo siina kyenyiza kuddamu kati gamba muntu yenna kuba kati katusuubire ofuuse omusiime abasigadde bagenda yigira ku gwe tetugenda kutambula ntalo. Simanyi naye kansubire buli omu afunye ekyokuyiga. Togera kayimba akapya ntalo amayinja. Ntalo amayinja kafulumye wakawulidde? Nakawulidde. Kalimu message nnungi. Message nnungi. Kigambibwa nti obadde okaweereza omusajja yagamba nti tonnaba kutuuka okyalina okukola nnyo. Akayimba nakaweereza mu society muno tubeeramu n'abantu betwagala oba mukyala oba omwami wo naye nga aliwo abantu najja n'amwogerako ekino oba kiri kugamba ebigambo mu maka tebibulamu. Oli nayogera kino nayogera kiri n'avuma goyagala alina enkobogo kino oba kiri kuga n'amukutamya. Olumala omukutamya ate bw'omala omulekawo ate nkyoweeta ku kkoona omusanga naye nogamba omusaya bulijjo anziga obuvuma mukyala wange kumbe naye amwegomba ayagala mutwala. Kati akayimba ako nakayimbidde mu mbeera eyo kuganga bw'omanyi muziki wange abamu ebyokuyigiriza bingi, omuntu akawuliriza afune kyayigirako nti guma n'oyo gw'olina munyweragane ky'olina kirungi oli ajja kukusuza akayanzi kamala akole ki alonde akatwale. Ababadde bagamba nti tonnatuuka oba kati atwala Obuganda ye bw'abanga otuuse. Obubaka bwembawa muyige okusiima abantu nga bakyali balamu. Oli bw'aba akoze omulimu gwe credit gigabe tekirina kikujjako. Obubaka bwemuwa muyozayoza ku lugendo lwe, muyozayoza gyavudde ne gyalaga. Yaman tusuubire okulaba oba kati ovudde mu lululu lw'abangi ow'enjawulo. Nze kati nsiimiddwa, nze kati sikyali muyimbi wa bigambo. Kati nze niko obubonero obulaga kati ng'ekyo omuntu bw'ati okugamba beene okuvayo n'akusiima n'agamba oyimba bulungi, ekitiibwa ekyo bangi bava mu nsi nga tebakituuseeko. Ffe kagaga abasajja abafirika ab'ebyobuwangwa abalina gye twava abawa ekitiibwa obwa jjajjaffe n'abawa ekitiibwa Obuganda okusiimibwa kabaka wange
kikira ebitiibwa bingi byensisinkanye mu nsi muno, kya bbeeyi nnyo, kya muwendo nnyo, era tekindese kyekimu. So n'olw'ensonga eyo munnange kati bwe nadda wano ate nenzira mu bigambo mba ndiko ki, nina kati kweyozaayoza nze ani kabaka gwasiimye. obufunze omulaze nti gwalina waaka yalina okukola ennyo. Siina nze kyendaze kyembadde njagala okulaga nti kisoboka nti omuntu osobola otandikira wonna wooli, yadde nga osobola okusanga abakunyooma, yadde ngaosa mu mirimu abanyooma tebabulamu, naye tekitegeeza nti yenkomerero y'ensi oba osobola okufuuka ate ekirala. Bannange mbaagala nnyo, obudde bunkutte, Mukama abankuumire. abanyooma tebabulamu. This is Ground Media UG.